Omukulembeze wa Uganda Generali Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa atadde omukono ku mateeka agalungamya ensoloza y'omusolo mu Uganda eno okusobozesa gavumenti okufuna ensimbi eziwanirira embalirira y'ensi eno ey'omwaka gw'ebyensimbi omujja 2025-26 ogutandise mu butongole olunaku olwaleero. Mu kiro ekikesezza olwaleero ssaawa zibadde 6 eyo ez'ettumbi, Uganda etandise omwaka gw'ebyensimbi omujja era embalirira y'ensi eno ey'omwaka guno omujja 2025-26 ya tuliriyoni 7.2 ng'etandise okukola kaakano mu butongole. Omwaka guno nga tegunnatandika, mwami Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa asoose kuteeka mukono ku mateeka agalungamya enkuŋŋaanya y'omusolo gavumenti geegamba nti gegenda okwesigamako ensolo z'omusolo tuliriyoni 37 gavumenti gweteekateeka okukuŋŋaanya omwaka guno ogutandise olwaleero. Amateeka gano ag'ebyemisolo kuliko erya Value Added Tax Amendment Act 2025, Stamp Duty Amendment Act 2025, Excise Duty Amendment Number 2 Act 2025, the Tax Procedures Code Amendment Act 2025, the Supplemental Appropriation Act 2025, ne the Hides and Skins Export Duty Amendment Act 2025. Amalala kuliko the External Trade Amendment Act 2025 ne the Appropriation Act 2025 ng'etteeka erya Appropriation Act ly'etteeka erigabanya ensimbi mu bitongole bya gavumenti byonna, ng'ate etteeka erya Hides and Skin Export Amendment Act ly'etteeka eryataddewo omusolo ku maliba agafulumizibwa Uganda ne nga tebagongeddeeko mutindo. Mu kiro ekikesezza ennaku z'omwezi 3 oba 31 omwezi ogw'omukaaga ogwa buli mwaka, Uganda lwetandika omwaka gw'ebyensimbi omujja, ensimbi zonna ezisangibwa ku akawunti ez'ebitongole bya gavumenti Minisitule y'ebyensimbi ezisika ne ziddayo mu ggwanika ly'ensi eno okusinziira ku tteeka erirungamya enkozesa y'ensimbi mu gavumenti erya the Public Finance and Management Act 2015. Mu mbeera eno abakulembeze ba gavumenti ez'ebitundu abatali bamu bakukkuluma nti bingi bye baali bateekateeka okukola mu bitundu byabwe tebikoleddwa ng'ate ensimbi zazzeeyo. Nnyini ntebe wa disitulikiti ey'e Kassanda Fred Kasirye Zimula agambye nti Kassanda bingi ebitakoleddwa era ensimbi zibaweereddwa kikeerezi ne zizzibwayo olw'okuba nti zajja buyise nga tezisobola kukola bye zaalina kukola. Akuwa ssente ng'ebulayo omwezi gumu financial year guweeko ng'amanyi nti okukozesa ssente ezo ate weetaaga emyezi 3 agati fainale era nezikulemerera nezeetukanalizaayo. Sengaffe nyingi ezaweezi ez'emisaala yazzeeyo, projekiti ez'enjawulo ssente zazzeeyo n'ebirungi ebyo. Olwekyo ekyo tujja okusaba bakama waffe abakulembera eggwanga lino. Dr. Matia Lwanga Bwanika, nnyini ntebe wa disitulikiti y'e Wakiso, agambye nti minisitule y'ebyensimbi ekola kyayise ekkobaane okuweereza ensimbi eri ebitongole bya gavumenti ng'omwaka gw'ebyensimbi guggwako, ate n'endala n'ezizzaayo ng'ebitongole tebizikozesezza, n'agamba nti ne Wakiso ensimbi zaayo nnyingi ezizziddwayo. Waliwo omuzooka yalika buli mbakulu naddala mbakugwe mu kitongole ky'ebyenfuna nti balaba omwaka gunaatera okugwako nga baweereza ssente tebagenda oziweereza ne wabeerawo ekitongole ekitufubye ekirala kya PPDA ekituwa obuvunaanyizibwa okuba nti bw'oba onookola emirimu olina okuyita mu mitendera gy'okulanga okufuna abantu abavuganya abatuufu. Emitendera egyo giba gimala myezi ate ssente zo emitendera egimala emyezi 2 ate nezijja tegeeza batosobola kusaasaanya ssente. Gye buvuddeko waaliwo okukubagana empawa mu paalamenti, ababaka bwe baali beebuuza ensimbi ezizzibwayo mu ggwanika ly'ensi eno gye ziraga kubanga tezirina we zirambikibwa mu bitabo by'ensi eno, era ensonga eno ababaka baagivaako bukumbu nga teri ategedde ensimbi ezizzibwayo mu ggwanika ly'ensi eno ku nkomerero y'omwaka ate lye zikwata. Abasomesa ab'amasomo ga arts abatabibwa ekibiina ekya Uganda Humanities Professional Teachers Union abakulunguddwa omwezi omulamba nga beediima olw'omusaala kyaddaaki bapondoose ne bakkiriza okuddayo mu bibiina basomese abaana b'ensi eno oluvannyuma lw'okusinkana omukulembeze wa Uganda Generaali Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa. Abasomesa bano baludde nga banyiivu eri gavumenti ya kuno bwe yasalawo okwongeza bannaabwe abasomesa amasomo ga ssaayansi omusaala ate bo ne baleka ebbali kye bagamba nti buno obusosoze bwennyini.
bwe batyo bano olunaku lw'eggulo basinkanyemu muzeeyi Yoweri Museveni mu maka g'obwa pulezidenti Entebbe era bye yabasuubizza bakkaanyiza nabyo. Ebyavudde mu nsisinkano eno CBS ekitegeddeko nti pulezidenti bano yabawoyeza n'abasuubiza nti omusaala gwakulinyisibwa okutandika mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja nti waakusooka kubongeza ebitundu 25 ku buli 100 okumala emyaka 4 nga buli mwaka baakongezebwako emitwalo nga 5. Mu mbeera eno omusomesa asookerwako wa diploma ajja kusasulwa waakiri akakadde kamu n'ekitundu, owa diguli waakiri obukadde 4 n'ekitundu buli mwezi, so nga omukulu w'essomero ng'afune obukadde 6 n'ekitundu. Pulezidenti Yoweri Museveni era yabasuubizza okubazimbira ennyumba mwe basula ku masomero gavumenti geezimbye bawone okusiyagguka engendo nga bajja okusomesa abaana b'ensi eno. Muteesaasira Francis Ssabawandiisi w'omukago ogutaba abasomesa bano ategeezza laadiyo y'embuga Kyabasa ensajja ye pulezidenti era yabasuubizza n'okubawa obuwumbi 20 mu ssako yaabwe ng'eyo y'entandikwa eyabaweereddwa era kitegeezeddwa nti baakuzifunirawo mu mwaka gw'ebyensimbi guno ogutandise olunaku olwaleero. Muteesaasira ono agambye nti ebyavudde mu nsisinkano eno baakubigabana ne bannaabwe kubanga Entebbe babaddeyo ku lwa lukiiko babaddeyo olukiiko lw'executive abantu 37 bokka. naye bikamugufa abatakugamba pulezidimanga tumanyi pulezidimana wiki puleza awi naye olukuŋŋaana lw'eggulo lyatubakasizza era n'ebbaluwa mu buwandiike ngenda gimulaka tu public service ng'omwaka gw'ebyensimbi 2026-2027 wagenda okutandika okutukolako naye mu phrasesi ng'atuwa miliyoni 4 mu phrasesi nga bannaku ze bafuna abasayansi balina diguli n'emiliyoni 2 mu emitwalo 2 ne miliyoni 6 mu emito n'okwemukaaga n'ekitundu kwa teachers naye nga yalatuwako 25% for the next 4 consecutive years. Muteesaasira ono agambye nti baabasaliddeko ne ku misolo egibaggyibwako nga nakyo kitandikirawo okukola omwaka gw'ebyensimbi guno era nti n'abaana abaabasomesa baakusomera bwereere okutuuka okumalako yunivasite. Agambye nti waakutegeeza minisitule ya public service ebyakkaanyiziddwako era biteekebwe mu nkola n'asaba abasomesa banne baddeyo basomesa abaana b'ensi eno okutandika n'olwaleero. atewandiiseeko akasente wikalika nakasako biliyoni za 2 ziwasete nyingi ng'otutyako abobunaku bwaffe ongasobola okutandikawo ka bizinesi nakatunga tunzula musaala eno ensi yatuuse omutono kubanga okola emirimu esukka mu 3 mu 4 tandikawo kasente ku ntestation entono nnyo oba ekyotandikawo bajje begatte naffe zalabise nga otugoba 25%. Wabula abasomesa abamu basigadde bakukkuluma era Ndawula Robert omukwanaganya w'abasomesa ab'amasomo ga arts mu Wakiso nga y'omu ku beetabye mu nsisinkano eno agambye nti bo ebyasaliddwawo pulezidenti tebakkiriziganya nabyo era nti bagenda kwebuuza ku bannamateeka ku kye bagenda okuzzaako. Tetugenda kukkiriziganya naye ebyavudde mu State House era n'olw'ensonga eyo tulonzeewo olukiiko olupya olwa union nga tugenda maaso tutegeeze eggwanga ekiddako. Essaawa eno kyetugenda okukola tugenda ngera okukunga abasomesa baffe bonna mu ggwanga lyonna abo abaweddemu amaanyi olw'ebyo ebyavudde mu State House nti bannaffe temuggwamu maanyi. Tugenda maaso n'akeediimo kaffe era tetugenda kupondooka. Bannaffe abamupondoosa ne temupondooka tugenda maaso n'akeediimo kaffe okulaba nti ebyo bye tuzze tusabe ebbanga lyonna bituukirizibwa gavumenti. Manya obubona obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakukyusibwako Muna Herbal Mouthwash mwegendereza agabbe obutakuguza bicupuli by'eddagala erigenda okukulaza n'okuggyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops. Baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lyetusemesa nga bali wamu ne Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga bamu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe ekyengera opposite Orange City essimu 0704 80 singa ogula ettaka kyokka nnyini ttaka n'atakuteera mukono ku mpapula ezikyusa obwannannyini ddembe ly'okwekubira enduulu eri omukungu avunaanyizibwa ku by'ettaka nga munnamateeka Budunnulu Kinene bw'annyonnyola. Akawaayiro 151
ak'etteeka erifuga empandiisa y'ebyapa oba Registrations of Titles Act. Omuntu yenna singa akuguza ettaka n'afa oba n'abulawo nga omunoonya n'atalabika okumala ebbanga eddene naye nga teyakusayiningira transfer forms naye nga wamalayo ssente ze nga n'obukakafu obuyina osobola okwekubira enduulu mu ofiisi ya registra ow'ebyettaka n'owaayo obukakafu obulaga nti wasasula ssente ze registra oyo n'asobola okukolera ekyapa n'ofuuka obwannannyini oba n'ofuna obwannannyini ku ttaka lyo. Bannabyabufuzi bongedde okwekengera embeera eyolekedde okubaawo mu kulonda kwa bonna okukubya ekkoodi olw'abavubuka abayaaye abayingiridde ebyobufuzi naddala abo abalabiddwako nga bambadde obujoozi obw'ekibiina ky'NRM ekiri mu buyinza abakkakkanye ku bantu mu kibuga Kampala ne babanyaga n'abandi ne babakuba. Ku lw'omukaaga lwa ssabbiiti ewedde Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa bwe yali nga anona empapula mu kakiiko k'ekibiina kye eky'NRM ku luguudo lwa Kyaddondo okwewandiisa avuganye ku bwa pulezidenti ng'akikwatidde bbendera wamu n'okuddamu okuvuganya ku bwannyini ntebe bw'ekibiina ekyo. Abavubuka abaali bambadde t-shirt eza kyenvu baalabwako nga bakuba abantu era nga bangi baabanyagako buli kye baalina. Bano baali bakuba abantu nga bagamba nti bazzukulu ba Museveni era tewali ayinza yadde okubagambako era mu bulumbaganyi bwe baakola ku bantu baanyagiddemu n'eyali akulira ekitongole eky'abambega ekinoonyereza ku buzzi bw'emisango mu poliisi ya kuno Grace Akulo bamusanze okuliraana TV y'enseeno eya UBC ne balyoka bamukusinzirako naye ne bamubba nga buli kiyabadde nakyo baakitutte era ne bakuba n'omwana we nga kati afuna bujjanjabi mu ddwaliro ekkulu e Mulago. Era kyategeerekese nti wakati mu mbeera eno abantu babiri be baafiiridde mu kavuyo akaakoleddwa abavubuka bano. Mu nsisinkano ne bannamawulire olunaku lw'eggulo omwogezi wa poliisi ya kuno Lusooka Ekituuma yategeezezza nti baakakwata abantu 30 abeekuusa ku by'okukuba abantu n'okubabba era nga bakyakuŋŋaanya obujulizi okulaba nga bonna abaabadde mu kibinja kino ekyakubya n'okunyaga abantu nga bakwatibwa. Nti etadde abantu mu abasibuku b'empisa abaalabibwako nga batulumya abantu nga babba abantu mu bitundu ebimu ebya Kampala naye ebimu byemanyiko waliwo UBC ne ku National Theatre era n'abantu beemulugunya naye kyenjagala okugamba is that nga poliisi twasobodde okugoberera abantu abo era nga wetwogerera tulina 30 abali mu kaduukulu. NRM bwe tuba tulina obujulizi bwaffe tuba tetwetaaga muntu yenna ate kutwongera kirala. Wabula bannabyabufuzi abatali bamu beeraliikiridde nti singa abavubuka bano tebakolwako ng'obudde bukyali embeera eyinza okwongera okusajjuka ennyo. Akola nga ssaabawandiisi w'ekibiina ekya PFF Harold Kaija ategeezezza CBS nti tewali nsi yeenyumiriza mu kuba na ghetto nga gavumenti eno nga yo bw'ekola era nga y'ensonga ereetedde abavubuka bano obutagambwako. Nti etadde abantu mu baavu naddala abavubuka beetasomesezza beetawadde emirimu neevaayo ne butokeni obutono obw'okwagala okujja nti babakozese nga nabo balabanga sente babagulira waragi babagulira enjaga ne bawa oluusi omutwalo. Nawuliddeko nti abavubuka abamu be bakozesa mu kalulu k'abavubuka akadde batabasasula kati mubazze beesasula. Ezo gangs bazze bazizimba eri ensi eri sirias eyinza kwenyumiza mu kigambo ghetto kuba kitegeeza abantu abaavu abankuseere abali obubi. Ye ssaabawandiisi w'ekibiina ekya National Unity Platform David Lewis Lubongoya abulidde CBS enkyaleero nti abavubuka bano bakozesebwa kyokka bamanye nti si be basoose okukozesebwa era bajja kubasuulawo nga bwe bazze basuulawo abalala be baasooka okukozesa.
nti abantu babavaako tebakyabagala kati ne batuuka okupangisa bano abaana abayaaye ate abayaaye abo nno Jimmy Museveni ebaleetedde okubeera mu mbeera eyo abasinga tebafunye kusoma tebafunye buyigiriza obumala kaakati bwe balaba nga bali mu mbeera eyo tebasomye tebalina mirimu baavu kaakati Jimmy yennyini batadde mu mbeera eyo ate netandika okubakozesa ebikolobero ku bannansi so tukivumirira nnyo kyokka ye Ssekamwa wa Kabondo k'abaka ba Paalamenti banna NRM Alex Brandon Kintu avumiridde ebikolwa bino n'agamba nti abakwatibwako bakole ekisoboka okubiyimiriza bunnambiro kubanga teri nsi yenyumiriza mu bikolwa ebifaanana bityo. Twagala okuyita abantu mu ddembe okusingira ddala abavubuka nti kano akawuka kuyanamu okusika kufaana kubona twagala obakubikiza mu kimwe ekyasa ekyenkya kakati okwegweyisa mu kusaza ogubo nga tutuulira mu moto yaffe nga bwegamba nti twakatonda ensi yaffe okatuulira twakatonda n'ensi yaffe tuteeka okukola ebintu obwakatonda tuvumirira ebikolwa ebyo byonna ebikuba abamu bavubuka ekanfe ogenda nga bagoba abakulembeze bebeerombera oba okunyomoola abantu abafuna obukulembeze okulwana ku mikolo ku mbaga ku nnyimbe nti ebyo bikolwa si birungi ebikolwa ebyo tubivumirira